want to hear corruption in parliament. I don't want to hear corruption in parliament. Because if it is corruption in parliament, how will you control the other people? Because you say you are oversight. If you the oversight are also sick, who will oversight you? It will kill Uganda. This is suicide. Museveni told those in attendance. Oyo bamita President Yoweri Kaguta Museveni atwale gwanga Uganda. He doesn't want to hear anything concerning corruption. He doesn't want to hear someone engaging in corruption in the parliament, in the August House. But mulukungano lo babaddemu in Kyankwanzi oba olusirika lo babaddemu lwabadde consisting in a total lwabaddemu ababaka bisatu msanvu. They were 370 MPs, but 354 of them were the NRM. The rest were the NRM leaning. So mumbereyo jogezako kubanga tulaba NRM n'ababaka be yabaddeyo nabo ababaka 16 be babadde aba NRM leaning ndowooza be babadde bakulira mwami Mao. President Yoweri Kaguta Museveni yabadde agezaako okubanga annyonnyola engeri gy'atayagala mu corruption mu parliament and so on and so forth. Era n'agamba ekintu ekyo kibi nnyo kisobola n'okubanga kitta abantu. But speech ye yali nnungi nnyo as a president ng'abyogerako ntayagala corruption mu parliament. But the question is, bw'abyogera bwe bikolebwa oba babyogera ne babireka abasigadde ne bakola byabwe? Ekyo nga nkizizza ku bbali. Mu sitting eyo yasuubizza okuwa each member 100 million. Beyozeeko noza bekubeko enfufu as a gift. Kwa 100 million ezo, before swearing in, yabagambye agenda sooka baweeko 20 million before swearing in nga tebannaba kulayira. Bakusooka kulisivingako million ya 20. Then the rest of the money bagenda zifuna after swearing in. But bw'otunulira total number of the MPs abagenze ne aba participate nze mu lusirika lwa NRM olwo ene Kyankwanzi babadde ba MPs bisatu nsanvu 370 MPs minus the NRM which is 354 MPs. The 16 were the NRM leanings, but each and everyone is kitegeeza buli mubaka oluvannyuma lw'okufuna $315 ng'ambe ez'omuwi w'omusolo buli mubaka agenda kuba asaasaanyizibwako mu ssente za $8,815. Yes, $8,815 kuba $10,000 $307 minus this. Yes, $8,815 buli mubaka gyagenda okuba nga asaasaanyizibwako. Kyokka nga weerabidde mu mwaka gw'ebyensimbi okugenda okugulwawo mu June 2026 financial ya 2026-2027 beetaaga okuŋŋaanya $40 trillion bwe buse $40 bwe beetaaga bugenda kuvaawa. Babwetaaga kuva mu bannayuganda domestic collection mwe bagenda okuzijja bagenda zikuŋŋaanya bazijja mu abannayuganda. Kyokka tulina ebbanja eritubanjibwa lyabuse 3.8 130 trillion.8 ze sente ezitubanjibwa. Can you imagine? Tugenda kuzisasula ddi nange simanyi. Tweyongera kwewola ezo sente obuse $40 bwe baagala bunaasobola okuva mu bannayuganda sikakasa era simanyi nti bunaasoboka. Kyekigenda okuddako kitegeeza wajja kubaawo okwewola. Era kyemmanyi abakungu ba gavumenti batambudde dda okuva ku lunaku luli ogenda okwetaba mu lukuŋŋaana lwa IMF oluli wali eri mu Washington mu ggwanga lya America okufuba okulaba nga bafuna funds. Eri yawakana. Naye nga sente ezo zonna nga bwe nzikunyonyodde
genda kuba MP abantu ab'olubatu abantu 529 naye nga tabagenda okusinga okukifunamu bongo olede batasedde okukifunamu beba NRM 354 olede omukulembeze yatanisedde obbawa. Mwami Museveni agamba tayagala nguzi mu parliament. Kituufu nange nkiwagira emirundi 10 nakyo because that's the valid statement. But bwotunulira bigenda maaso Mwami Museveni gwe kyokwata kyolinga kyowa ababaka bano ate erabika ng'enguzi. Lwaki? Kuba bw'okwata ssente zo n'ozibawa kiba kitegeeza nti buli kimu ky'ogenda okubanga weetaaga kiyitewo mu parliament kigenda kubeera nga kiyitawo direct nga teri akikuba ku mukono yadde okubanga akigaana. Nkyogedde ntya nti simply because bagenda kula nti omusajja yakeera n'akwata ssente ze n'azituwa emiliyoni 10 bivu nga tennaba kulayira tugenda mulemesezaawo okubanga ayisaawo kyetaaga okuyisaawo kubanga bano ababaka bayina is owning the majority member of parliament. Kitegeeza ki? Nti kitegeeza for anything etteeka lyonna eriba lireeteddwa nga MP wa NRM obusimu buba bulina okuyita anti muzeeyi yatugamba nti ABCD tuteekeddwa okuwagira kino. Nze ngamba Mwami Museveni ssente zino zokka zibuweebwa ba MP bano ku lw'obungi bwazo ng'omunnayuganda takyalina kyakkola zaali badde zibamala ate n'otabongera ndala. Ate era tekirina kigenda kukyewalira bo kennyini okulya enguzi w'otuuse okukyogererako nti banaye saagala nguzi mu parliament kitegeeza kibadde kifumba mu kutu. Kitegeeza enguzi ebadde mu parliament ebadde beyond human life. Lwaki nkyogera bonto? Kitegeeza omuntu abadde asobola n'okutta olw'okulya enguzi olw'okuba ayagala ayiseewo by'ayagala. Naye ng'eggwanga lwaki tuliba tulitambuliza ku bantu ab'olubatu ng'abantu ab'olubatu olwo bakusa mbuto zaabwe. Ssente ya Uganda yonna n'otunuulira eggwanika lya Uganda biliyoni 166 zigenda bugenzi ku bantu. Ate no biliyoni 166 ezo ntandikwa kijengezaako okwogera sente zibaweebwa genda kugula bidduka bye bagenda kutambuliramu. Tekuliiko mafuta, tekuliiko za kwambala. Kati baleeze okwambala simanya balina obbawa bagule amasuuti bagenda kubawa sente mmeka. Kino tetugezaako okuvumirira, tetugezaako kuvvoola, naye obwa MP tebukyali buweereza. Obwa MP tekukyaliggezaako okwagala kusitula ggwanga genda mu maaso okuleka abakulembeze abatono ab'olubatu. Bw'oyogera bw'oti bajja kugamba lwaki muwolereza aba opposition bo tebali mu parliament ebo bo government si ebasasula biki lwaki bo baba kino tebakigaana. Obwa MP kati kyova olaba buli muntu abulwanira babutwala nga bizinensi. Tebukyaliko nti MP bamulonda nga bamulonze genda kuweereza bannayuganda, bamulonze genda kukulaakulanya kitundu, bamulonze genda kiikirira ddoboozi lyabo abantu abangi kuba si buli omuntu agenda kutuula mu parliament. Wabula MP singa abaali mu constituency ye n'afuna ebikwata ku bantu be baatwala mu constituency eyo kiba kitegeeza agenda kuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu ne ideas ajjemu omulamu ogw'enjawulo gwagenda okuba nga ali presentinga ku floor ya parliament. Abantu basinga complaininga ku nguudo nti mu constituency yaabwe temuli nguudo. Abantu basinga complaininga ku mazzi, abantu basinga complaininga ku malwaliro, abantu basinga complaininga ku kino. MP asitula eddoboozi nti manaye honorable speaker constituency yange efa olwa kino na kino y'ensonga lwaki mulondebwa. But abasinga olumala okulondebwa ne muteekebwa mu position ezo wassalamu. Kiba kiwedde. Naye ng'ate olaba nti kyali nyumye nyera kyali Allahu akbar kabir. Kati ekigwawunyisa ku ggwanga lyaffe nga Uganda nina akantu kankebereko wano akantu katono nnyo wano ku ssimu yange. Kankebereko wano akantu katono nnyo. Nina ekintu kyeyagala kompeyalinga. I'm a member of aha kaka kino kyembadde nnoonya kino kisasa ate kyannaku ate ogenda kitunulira naye weewuunya. Eggwanga nga United States of America, one of the greatest country
with the biggest economy, with the fast moving economy, with the fast developing economy. Mutetwita House of Representative nozabe bali badenga be MP Uganda. Etwalibwa total of voting members of representative bina asatu mwavu. Ugandan Parliament ekolebwa ababaka 529. Nendo waza sazalimu ngeli ya Texas lyenkanankana Uganda n'okubanga ligisinga esazeli elye Texas lyenkanankana Uganda n'okugisinga. Wakitegeera kati ekyo kye kikwewuunyisa ne weebuuza nti ffe eggwanga lyaffe lulagawa. Nsuubira President Museveni okutuula nga amaze okulaba nti ebintu by'ensimbi bigenda bigootaana n'otandika okusalako ku bintu ebimu ebitalina mugaso. Ne mubaamu bu constituency bwe wayawula Mwami Museveni nga bwetaaga kugatta efuke constituency emu. Tusale ku babaka President Yoweri Kaguta Museveni taata. Ababaka basalibweko, ababaka abenkanankana aba NRM 354 baberenga is the total number of MPs in the parliament, including the all opposition. Tumanyata at least eggwanika lisaliddwako. Ziri kale sente zibadde zonoonebwa enkumi bwezito billions zisaleko kwezimu. Dene ekirala zino sente basuubira okubanga bagenda kunyunyunta mu bantu okuweza obusa 40 oba trillion 40. Tugunjeewo ebintu nga bya government, public institutions, government zesobola collectingamu emisaala before nga tenaba kutulugunya mu nansono wa wansi asemberayo ddala. Kubanga government bweba ina kye tuyita public schools oba bonna basome waffe oba UPE oba UCE nga bwe tugalina ne mubanga muvaamu akasente akavaamu well and good. Public hospitals geyongera obungi nga batwalako ka portion ke basasulayo. Eso zidde mu ggwanika n'okusasula abakozi. Baneje tubasaba public transport. Mwami Museveni zina $1 billion ezigenda ku MP just for ntambula. Ezo sente zisobola okutandika public transport okwetoloola eggwanga lyonna. Busia nga waliyo basi zisaabaza za government, Tolo, Busoga, Buganda, Mwankole nga yonna waliyo basi zisaabaza abantu nga za government, public transport. Nga bazikola nga buluvanyuma lwa dakiika 3 waliwo public transport eyitawo. Buluvanyuma lwa dakiika 3 waliwo public transport eyitawo. Bannayuganda bafune emirimu ate nga ne gavumenti efuna nga n'Abannayuganda bafuna. Mwami Museveni emyaka 40 gy'omaze mu bukulembeze bino ebintu obisobola singa wabitandikako mpola. Singa eggwanga lyaffe liri wala. Nga Uganda ina public transport eyaayo. Bino tubirabye mawanga mangi. Neffe lwaki tutambulanga ne twegomba byegombe nga waffe tebisobola kubaayo. Naye nga ate kisoboka. Justin Mwami Museveni maybe abakubeera okumpi be batakuwa ideas. Engeri eggwanga gye linaningamu they are out of ideas bagobe. Leeta ku bantu abapya basobola okukola ebintu ebikoleka. Eggwanga lyaffe lisobola okulaakulana n'okutambula. Anti ayogerako ekituufu gwe baagala okubanga bavunvubika, batulisa, bakola ki, bamunyike bamugirewo ddala. Boy, President Kyagulanyi yatugamba tuyina kulemezaamu buli kimu. Bwe tutakyogera kani agenda okyogerako. Tugenda kupangisa Bannakenya kuva Kenya bajje babyogere oba Batanzania oba baani. Nedda tuli Bannayuganda. Tuteekeddwa okwogera ekituufu nga bwe kiri. Nze atavumye. Nze atavodde wabula agezaako kunnyonnyola ekituufu nga bwe kikola ki nga bwe kiri. Enguudo zikolebwe. Nalaba oyo minisita wa KCCA ye director n'agezaako okugamba abantu nti naye wano twaba bbanga ki laba enguudo bwe zikyafaanana nga akadde bannayiraba. Bwe contractor mukwate mukube mukomera. Omugamba omulimu gulabika guganye genda webakekeruzira. Nfune kampani endala. Bano ebintu bisoboka. Bisobokera ddala. Gavumenti erina ebintu bingi nnyo byesobola okukola okugyamu ssente.
ng'ebitandise ate Abannayuganda ne babyagala. Okuteeka ssente mu byemizannyo okwongera okutumbula eggwanga lyaffe Uganda, okwongera okukola reserves ezo ezirattractinga tourist okujja mu ggwanga Uganda. Kyemugamba kyekikulaakulanyiza Dubai okusinga kulambula, naye nga Dubai etusinza ki? Bwe kituuka mu by'obutonde abantu be baali etaze okulambula etusinza ki? Ddungu lye bagenda ne bavugiramu ate nga ne Uganda lisobola ekkolebwayo. Kenya balina desert mu bagenda ne bavugira ebipiki ebyo. Kyoga ffe wano waffe tesobola kitandikawo nga ki owningibwa by government. Abantu ne bajja ne balambulanga ne bagenda ne bakola biki? Okutereeza ezo national park ne zinyirira, okutereeza buli wasangibwa ebisolo ne wanyirira. Mwana ebintu bingi government besobola okujjamu ssente foreign exchange nga ziva mu bantu abajja obuzza okulambula eggwanga lyattu Uganda. Naye ekisookera ddala ekisobola obbattractinga, the first of all is infrastructure. But look at our underdeveloped infrastructures. Building, roads. Man. Boyogera mbona ayogera yati ogirabye ensonga mwetereeze. Government CMB. Wabula abali mu gavumenti be babi. Museveni oyinza okuba nga siggwe mubi, naye naye weekube mu ttooki kuba abantu bakuwabudde bangi nga bakugamba weegendereze b'oyina. Nze kinjagaza nnyo Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba tetugaana kuteesa naawe. Ffe twagala n'amugamba banaye Robert Kyagulanyi Ssentamu ono simanyi oba abantu bamuwuliza bulungi ng'ayogera. Yeyogera ebigambo bino n'agamba ffe kye tusinga okwetaaga gwe kutereeza bye twagala eggwanga lyaffe litambulireko. Olaba batunaddamu okusimbamu olunwe. Gutereeza eggwanga bye byetaaga okutambula ebitambuza eggwanga, olaba tunaakusimbamu olunwe. Omusajja yali mutuufu. Gwe kola ebiteekeddwa okukolebwa. Mutuyita tuteeseganye, mwagala tuteese ku ki? Twagala okuteesa nga kuli on a public interest. Mubeere bulungi mweraba.